Abakiise mu lukiiko lwa munisipaali y'e Nansana batandise okuteesa mu mirembe nga bulijjo bwe gubeera. Essira lisinze kuteekebwa ku nguudo ezoononeddwa enkuba etonnya ensangi zino. Bano bayise ow'ebyensimbi Patrick Kalema annyonnyola ensimbi eziriwo ez'okukola enguudo. Njagala okwebaza nti ensonga ogisazeewo ng'osaba ssentebe eyaweebwa obuvunaanyizibwa otwabadde ng'atwala okutiga agenda kyagenze nekifuna ennamba. Wano Bakansala batandise okwemulugunya oluvannyuma lw'akulira ebyensimbi okutandika okusoma ebitali ku lupapula lw'abawadde. Ogenze ku nnamba bbiri ng'egamba during monitoring the committee realized that some individuals whether the serious osoma kasasirewo. Please, can you read what is on paper? Hence affecting the realization. Wano bategeeredde nga bwe beetaaga ensimbi obukadde 350 okuddaabiriza enguudo zino. 150 million to be reallocated from physical planning stock or natural resources department to works and technical service. Akakiiko ka works mbawa amagezi physical planning bagireke kola emirimu gyayo ne works twagala financial year 2020-2021 ejje tulage emirimu emirungi. Kyokka bamubuuziza ssente ezaali ez'enguudo gye zaalaga ng'atunula butunuzi. Mutuufu nsabira ddala okumanya ssente zino zaakwata makubo ki. Wano ekiddiridde kubadde kugwang'ana mu malaka. Poliisi yayitiddwa okukakkanya embeera. Bakansala bagamba nti ensimbi nnyingi ezize zibulankanyizibwa ku munisipaali eno nga balumiriza tawuni kiraaka okuba emabega w'okuzibulankanya. Titawunikira yakugamba tendala mpayo emiliyoni 10,350. Omuntu yannampakanya ajja kumpakanya katawunikira kakuwadde ensonga wabasolisa general signing endagano lwaki tebatandikanga kukola. Ndowooza ffe twagala nnyo tunoonye ffe nga abali kakiiko ka finance tunoonya abantu awala basobola okudda ssente ezo baba ne physical planning nayo tugyetaaga kubanga tulina project zosobola kukola nga tumaze kunoonya tumaze kubeera na report ya physical planning. Owa minisita omupya eyakalondebwa owa local government ajje e Nansana gy'abatandikira okukebera ku mivuyo gy'obubbi bwa ensimbi egiyitiridde. Wadde nga Bakansala bawakanyizza ekyokukyusa ensimbi zino, ye Meya Regina Bakitte agamba zikyusibwe enguudo zisobole okukolebwa. Kati nze Meya ali full time supervisor nteekwa kubanga ntegeera I can't reallocate more money in physical planning. Twagala mala okunoonyereza ssente zaalagawa. Nze in the event nga tulina amakuba ag'amabi. That's why you agree to nti miliyoni 3 zino zigende mu ki? Zigende mu nguudo. Era njagala obulakekezeteeka erimpato n'amaze dda n'okusayininga ewa minisita. Olw'enkuba etonnya ensangi zino, enguudo nnyingi zoononeddwa si mu Nansana mwokka wabula ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abaye muddeko eno muddeko wali ku kyoto kiri.